Naam. Ekyo nno kiba kitegeeza nti Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yakwata Qur'ani nga wa huwa ibn 13 aman nga ine emyaka 13. Imam Ibn Jazari yakwata Qur'ani nga ine emyaka 13. Kiraba tufuna muki ekyokuyiga abooluganda tukwate Qur'ani nga tukyali baana bato. Irimu eno tufube nnyo okunoonya irimu nga tukyali myaka emito egikyalina amaanyi, kuba buli lwokaddiwa n'ofuna obuvunaanyizibwa obungi ensonga za irimu zigenda zikola ki? Zigenda zikuvaako. Era kyetufunamu abaana baffe tubasoose na Qur'ani. Omusiraamu yenna omwana we yandibadde asooka kukwata kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani n'eryoka ekola ki? N'eryoka emuyigiriza ebirala. Okiraba nti Ibn Jazari rahmatullahi alayhi yakwata Qur'an nga ayina emyaka meka? Nga ayina emyaka 13. Wa salla binnasi imaman. Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi nasaaza abantu nga imam. Obategere yakwata Qur'ani nga ayina emyaka emeka? 13. Yagimalako nga ayina emyaka 13. Wa salla binnasi imaman, nasaaza abantu wa huwa ibn 14 sana nga ayina emyaka 14. Olaba natandika okusaaza abantu nga ayina emyaka 14. Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi. Bwetyo abaana baffe tulina okubatendeka. Omwana wo tomutiiririra, waba akutte Qur'an muwe yakole khidima eri obusiraamu, muwe yagenda asaaza abasiraamu. Obategereka abaana tubakwase Qur'an yeirimu esookerwako ddala kubanga yeirimu esinga irimu zonna Qur'an ey'ekitiibwa. Tayib. Wajazahu, era ne bamuwa ijaza imamu mukwata Qur'ani jaddihi, jajjawe oba khali jaddihi, anko waki? Anko wa jajjawe ayitibwa Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail yabeeranga muwaki ijaza mukwata Qur'ani oba shahada. Naffe batuuka bandikiranga zi shahada ezo. Sawa Allah asasire ba Sheikh baffe Sheikh Ibrahim al-Hindi, Ibrahim al-Hindi ebugembe yatuwandikira shahada eyo nga tumazeeko Qur'ani. Ate bwe tweyongerako ne batuwane ijazati. Oba ntegereka ijazati mu kusoma Qur'an. Tusaba Allah asime ba Sheikh baffe monna, Allahumma amin. Imam Ibn Jazari awo nno okwata Qur'ani n'okubeera imam teyakoma kwekyo. Wengambira abahuffadhu Qur'ani ti woba okutte Qur'ani tekimala. Woba okutte Qur'ani n'okwata bukwasi ng'ogikutte mu mutwe okuva ku al-Fatiha paka ku Nas, walillahi alhamdu, tukyebaliza Allah. Naye woba okutte Qur'ani yokka tekimala. Abamu tutula mu muzikiti kati olaba imam yatandika okusaaza abantu ng'alina emyaka 14. Twandigambye nti yanditudde awo n'akola ki? N'asaaza abantu n'awangaalira awo. Tekyamumalira ekyo. Era si musira omuntu yenna teteekeddwa kubeera bw'atyo nti bw'omala okwata Qur'ani ng'otuula mu muzikiti ng'obeera awo mutiirimu yonna ogimanyi. Qur'ani musingi ogukuwa irimu. Qur'ani musingi ogukuwa irimu, wabula si irimu nti ogenda yonna yonna bw'okwata Qur'ani nti awo irimu oba togambwako. Oba nategereka oba tolina ky'omanyi otandika butandisi kubeera nga osoma irimu. Bwe yamala okusoma ensoma yonna gye yasomeramu oba okukwata Qur'ani mu nsoma emu, afrada al-qira'ati, n'atandika okubeera nga asoma ensoma za Qur'ani emu ku emu. Ola ekigambo afrada al-qira'ati, qira'ati ze nsoma za Qur'ani oba yenjawukana, yenjatula y'ebigambo bya Qur'ani mu bufunze, yenjawukana yenjatula y'ebigambo byaki? Bya Qur'ani y'ekitiibwa. Kati nabeera ng'asoma qira'ati emu ku emu. Nafi'i n'amusoma n'amuteeka wali ku sheikhe, n'avaawo n'asoma Imaamu Ibn Kathiri naye n'amuteekaawo rahmatullahi alayhi, n'avaawo n'asoma Imaamu Abu Amru naye n'amuteekaawo, n'asoma Imaamu Ibn Amiri naye n'amuteekaawo emu ku emu, n'asoma Imaamu Asim n'amuteekaawo, n'asoma Imaamu Kisai n'amuteekaawo, n'asoma Imaamu Hamza n'amuteekaawo, n'asoma Yaqubu bonna Abu Jafar wa Khalaf al-Ashi bonna n'asoma etya emu. Era abatulabu al-ilmu tubagamba nti bw'omala okusoma Hafsi n'oyagala weeyongereyo mu Qur'an topakuka.
kugamba nti zakambi gatte byonna omulundi gumu sooka osome emu ku emu kyekisinga okubeera nga kirungi. Ekyo n'abeera nga akikola ala almashaikhi al ajilla, ku basheekhe ab'enjawulo ng'abasomako qiraat naye ng'asomya emu ku emu. Muboya kusoma ku Sheikh Abdul Wahhab bun Sallam, n'asoma ku Sheikh Ahmad bun Ibrahim al-Tahani, n'asoma ku Sheikh Ahmad bun Rajab. Bonna n'abeera ng'akola ki? Abasomako naye nga qiraat yani nga akola ifradu ng'azaawula emu ku emu. ومعنى هذا أنه بدأ إفراد القراءات وهو ابن 15 سنة. إيجون يأتيكولا okubeera nga asoma qiraat emu ku emu nga ayina emyaka emeka? Nga ayina emyaka 15. Olaba shababul ilm, batulabul ilm, bavubuka ba ilimu, tufeeyo okusoma ilimu. Naye omuntu omusingana nga asomye hafsi yokka nga yennyini yeetaaga okutereeza, naye nga wallahi tayagala kumanya kirala kyonna, ng'alaba yamalayo ekintu ekyo si kituufu. Emyaka tukyayina emyaka emito, emyaka gya ilimu, tunoonye ilimu. Thumma inna ila nalyawo nga shekhe Imam Kyeyune hafidhahullah, shekhe waffe Imam al-Kullu, Imam Kyeyune yayogera akagambo kalungi nnyo. Yagamba nti obuzibu bwe tulina oba buli mu umma essawa ya kakati nti ffe abandi badde batuula tuyige ilimu ate ffe abasomesa. Obuzibu bwe tulina mu ilimu oba mu umma olwaleero ffe batulabul ilm abandi tudde ne tunoonya ilimu ate ffe abali mu kusomesa abantu. Kati ogenda basomesa ki okyayina ebirala by'ogenda okuyiga? Wavudde akabenje akanene. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusaasira. So Imam Ibn Jazari yatandika olugendo lwe olw'okusoma qira emu ku emu ng'ayina emyaka emeka? 15. oba tegereka. Thumma innahu ba'daha jama'a as-sab'a ala Sheikh al-Mujawwad Ibrahim. Then namala nagatta ensoma ezo zonnyini nyini omusanvu, ensoma ya Imam Nafi'i, Imam Ibn Kathir al-Makki, nasoma ensoma ya Imam Ibn Amir, zonna ng'azigatta, Abu Amru ng'azigatta, Imam Hamza, zonna n'abeera ng'akola ki? Kisai, yani n'abeera ng'azigatta ensoma omusanvu, zonna n'azisoma ku Sheikh ayitibwa Ibrahim oba al-Mujawwad Ibrahim. Tayib, Imam teyakomaawo, نجمع القراءات 10 بمضمن كتب على الشيخ أبي المعالي ابن اللباني أو الشيخ ابن اللباني. ناغت إنسما ذا القرآن زننا سما جم ولي أسوس إفراد مكويم دينا مانا نازغت زنا كومي كومي سما ذا القرآن زري كومي زري متواتر زننا نازي سما غال سما كواني كشيخ ابن اللباني رحمة الله عليه. وكان عمر بن الجزري وقتها 17 عاما. وكان ابن جزري شيخ محمد ابن جزري mkiseerekyo yali ayina emyaka 17. Kugamba n'agatta ensoma zonna eza Qur'ani 10 ng'ayina emyaka meka? Emyaka 17. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Bwe yamalawo yakomaawo lwalinga lugendo lwe olutandika okubeera nga asoma ilimu. Subhanallah. Batulabul ilm bana basajja tubaliwa, weebuuze nti gwoyina ki? Rahalatu Ibn Jazari yatandika engendo, yayina engendo ze ziyatandika mu ilimu mu kisaawe kyaki ky'okunoonya okumanya. Kigambibwa nti hajja Ibn Umar oba Ibn Jazari rahmatullahi alayhi sana 68 wa 700. Yagenda nakola hijja nga kyali muvubuka muto, nakola hijja mu mwaka gwa 768. Mwaka gwa 768 yagenda nakola hijja. Bwe yagenda okola hijja e Makka byasiŋŋaanayo n'abasomako. Akitegedde yasoma Kafi ne Taisiri. Kafi ne Taisiri byonna bitabo mu qiraati. Yabisoma n'asoma ng'asoma ku Sheikh Abi Abdillah Muhammad bin Salih. Oba tegereka ng'asoma kwani? Ku Abi Abdillah Muhammad bin Salih
al-khatib wal-imam bil-madinati sharif. Ekiseera ekyo yali khatibu era nga yali imaamu w'e Madina. Okitegedde? N'abeera ng'akola ki? Amusomako. Ayitibwa ani? Abi Abdillahi Muhammad ibn Salih. Oba ntegereka? N'abeera ng'akola ki? N'abeera ng'amusomako irimu. N'amusomako Kaafi ne Taysiri. Awo yakoma? Yalinga ntandikwa. Subhanallah. Yalinga ntandikwa mu kubeera ng'anoonya irimu. Thumma rahala ila Masri. Oluvannyuma n'agenda e Misiri fil aami taali, mwaka ogwakola ki? Ogwaddirira makulu omwaka gw'olusanvu nkaaga mu emeka 69. N'agenda wa? N'agenda e Misiri. Wa umruhu, ekiseera ekyo obuwangaazi bwe yali aweza emyaka 18 sana. Bafubuka mulaba ng'alina emyaka 18. N'atambula engendo n'agenda kati avudde eri Damashq agenze e Misiri. Yasoose n'agenda hijja n'akusoma qiraat ewa e Madina ku imaamu w'e Madina ekiseera ekyo muzikiti gwa Nabbi sallam oba yasomesanga ekiseera ekyo n'amusomako. Teyakomaawo faawo tugamba nti nze engeri gye ngenze Madina kati kyalina kira kyennyongerako. Yali ntandikwaye okubeera ng'akola ki? Anoonya irimu. N'agenda e Misiri mu mwaka ogwakola ki? Mwaka ogwaddako ng'alina emyaka 18. Fajamaa alqiraat al-12. N'asoma n'agatta ensoma za Qur'an 12. Mu kike twagambye nti qiraat al-10 al-mutawatir entuufu ezitaliko nfuufu ziri 10, naye waliwo endala ezikola ki? Eziddirira. Kati yagatta ziri al-mutawatir 10 n'agattako endala 2 n'abeera ng'azigatta n'azisoma ku Sheikh Abi Bakari ibn Abdillahi ibn al-Jundi. Ani? Abi Bakari Abdillahi ibn al-Jundi. Oyo nno yamusomako wa e Misiri. Obategereka? Then n'amala era n'asoma ensoma endala as-sab'a, n'asoma ensoma endala 7. Unwan wa Taysiri wa Shatibiya, nga azijja mu Taysiri ne Shatibiya, mu kitabo Taysiri n'ekitabo kyani kya Imam Shatibi, ng'asoma ku Allama ku mumanyi ayitibwa Abi Abdillahi Muhammad ibn Sa'igh. Abi Abdillahi Muhammad ibn Sa'igh ibn Sa'igh rahmatullahi alayhi. N'abeera nga Imam Ibn Jazari yamusomako ensoma za Qur'an ng'akozesa ekkubo lya Shatibiya ng'azigatta. Teyakoma owonno abo bonna baasomako Bamisiri. Wama adrakum bil Misri fil qira'a. Misri mugimanyi mu kusoma Qur'an. Tayib. N'asoma ku Sheikh omulala wa Sheikh Abi Muhammad ibn Abdirrahman ibn al-Baghdadi. N'asoma ku Ibn al-Baghdadi. Wategereka. Era naye n'amusomako ensoma ezo ng'azigatta 7. Kigambibwa fatuwuffiya Ibn al-Jundi. Ibn al-Jundi yabeera ng'afa. Ibn al-Jundi gwe tugambye oli bwe yasomako ensoma emmeka 12. Yabeera ng'akola ki? Afa nga Imam Ibn Jazari tannamalako khatima, nga tannamalayo nsoma ye. Waqad wasala Ibn Jazari. Ibn Jazari yali atuuse mu kusoma kwe ng'asoma kwe Sheikh we Ibn Jundi yali atuuse ku kigambo kya Allah mu suratu Nahli aya ya 10 aya y'ekyenda. Allah wagamba nti inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yali akatuka ku aya eyo mu suratu Nahli aya y'ekyenda n'afa. Ani yafa? Ibn Jundi. Awo n'akola ki? Awo n'afa. Fastajazahu. Imam Ibn Jazari n'asaba ijaza ati Sheikh munnaye nkulaba ogenda naye sooka ompe ijaza mu bye mbadde kusomako paka wano. Fa ajazahu. Sheikh Ibn Jundi n'akola ki? N'amuwa ijaza wa ashhada alayhi. Era n'akola ki? N'amuwaako obujulizi nti akoze ki? Amuwadde ijaza. Olaba? Olaba okufaayo bashababu, okufaayo okunoonya iri mu kikulu. Thumma tuwuffiya, oluvannyuma n'afa ng'amaze omuwa ijaza. Sheikh Ibn Jundi n'akola ki? N'afa. Fa akmala ala shaykhaini. Imam Ibn Jazari n'asigala ng'asoma qiraati endala ku basheikhe be bali abalala ababiri betwogedde, Ibn Sa'igh ne Imam Ibn al-Baghdadi.
oluvanyuma awo weyamala okusoma thumma raja ila damashqi oluvanyuma naddayo eri gyazaalibwa wa damashqi kifa abatulabu lilmu tulina okutambulako okunoonya irimu tewebeera mu kifo kimu naye oba nga tolina busobozi kale kufuluma nsi vaako mu kitundu ky'olimu naye ng'okoze olaba seekawo era ogamba nti nzina imaamu simuvaako w'oku kitundu gw'ojjako buli kimu tetuganye kale mujjeeko abamanyi baffe batugamba nti tosobola kutegeera nsobi za sheekhewo okuleka ng'osomye ku sheekhe omulala kawulidde batugamba abamanyi baffe betwayigako irimu titosobola kubeera ng'otegeera ensobi za sheekhewo okuleka ng'osomye ku sheekhe omulala tuvulaze sheekhe wange sheekhe Umaru sawa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga mutukuumira yankubirizanga nnyo okusoma ku basheekhe abalala era marukazi yaffe Furqan mwe twasomeranga Qur'an yagambanga nti genda osome bwe nagendanga ne musomako ensoma ya Imam Warushi ngaga nti ava waawo genda osomewa genda ne Sheikh Muhammad oli omusomereko nsoma yaki ensoma endala era bwe twetwakola ng'ova wano n'osoma Warushi n'ogenda wali wa Sheikh n'omusomako omulala kati nga Imam Sheikh Muhammad ad-Darghami Abu al-Hasan sawa Allah mnaya mutukumire naye nembeera nga musomako ensoma ya Imam Hamza okitege namusomako Imam Hamza nevaawo mu marukazi yemu yennyini nengende wa Sheikh omulala olaba okwagaliza Sheikh Mahmud Musa naye sawa al-Azhari naye sawa Allah subhanahu wa ta'ala aberenga mutukumira oyo namusomako ensoma za ashabu swila obantegereka Ibn Kathiri Imam طبعا قالون بخلفه ne Imam Abu Ja'far bonna nembalanga akolaki naye nga tuli marukazi etya emu olaba okwagala n'oku nti sheekhe oli yangamba sheekhe wange Sheikh Umar nti kyesikuwadde Sheikh Muhammad asobola okukolaki okukikuwa olaba naye ffe twesiba mu kitundu kyekimu n'osoma ku musomesa omu n'okwata ensobi ye ng'oyinza ogamba yakulamira okutegeera ensobi z'omusomesaawo oteekeddwa okusoma ku basheekhe abalala ekyo tukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala ne Imam Ibn Jazari bw'atyo bwe yakola yatambula fulumako mu kitundu kyo ne obanga tusobodde kulinnya nnyonyi genda ke Masaka basheekhe gye bali ab'e Masaka vaayo genda eyiganga basheekhe b'eyiganga gye bali vaayo gende wa Embale basheekhe gye bali osome ku basheekhe mutanawwi ojja kubeera nga ofuuka mumanyi biiznillahi tabaraka wa ta'ala so Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi bw'atyo bwe yakola engendo ze ezaali empitirivu ennyo obantegereka oluvannyuma yabeera nga Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi agenda avaayo e Misiri n'agenda wa e Damashqi oluvannyuma ate nadda e Misiri omulundi ogwokubiri nadda era e Misiri omulundi ogwokumeka ogwokubiri awo we tujja okutandikira biiznillah nga Imam Ibn Jazari azze e Misiri omulundi gwe ogwokubiri biki ebyaliyo